Onoonya essomero omwana w'omwana afuna ebyenjigiriza ebya Nnamadala eddungi nga likwatako buli muyizi ssekinnoomu okuggyayo obusobozi bwe eritakoma kuyisa baana wabula nga likwata ne ku by'omwoyo. Garfield Nursery and Primary Schools Mpererwe ky'ekyokuddamu kyo. Garfield ezimba talanta z'abaana, tuyiga kompyuta era nga tukuddiza omwana ali ku mulembe oguliko kati. Garfield omwana emusomesa bw'alabako era y'ensonga lwaki abaana baffe bonna mbayita okuyingiza abayizi abapya kwatandise dda. Garfield, every child, every chance, every day. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka awo nga tekuli kiriko kyekiviiriddeko kibba ttaka. Kaakati abalwazi Forestry Limited bakuleetedde pulogulaamu eya kalitunsi era ku ttaka lyo sasula $2.5 buli yiika bakuteekateekera ettaka bakusimbireko emiti ate bagirabirira omwaka mulamba. Ku $2 giba myezi 6. Bakutegeeza nti sezoni esooka omwaka 2023 egguddwawo. Bookinga batandika okuteekateekera nursery bed. Basangibwa Kasangati ku Buyinja Zone. Osobola okukubirako ku 073 283 391 oba ku WhatsApp ku 077 991 603. Bookinga kati sezoni ereme kuyitako naye nga teweerabira. Lwazi Forestry Limited. Some counts and respect of A1 alone, and some respect of both A1 and A2. So the charges in the amended charge sheet are going to be read to you. Which one will you English or grammar? Your Worship, I prefer a copy because there's a possibility I may object on the same. Then in that regard, I will not be comfortable with the to my clients. I need a copy. There's a possibility I'm going to object on the same. Unless if we mention this matter, I get a copy and then thereafter, the amendment will be tendered in post. Padola by trade, a businessman dealing with gold, cars and promoter of musicians. So which one would you prefer?
mu Chelsea papa olina emyaka 33 oli mu Japadola oli businessman odiringa mu golodi mu motoka awamu n'okutumula abayimbi oli mutuuze w'ekityo close Buwate village Nigeria Mukira town council mu district ya Wakiso Nakiyimba Shamila Lukia olina emyaka 23 oli Muganda oli designer oli mutuuze w'ekityo close Buwate village mu Nigeria Mukira town council mu district ya Wakiso omusango ogwavunaanibwa ogusooka bwakunyagulula nga mukozesa eryanyi awamu n'ebisi kino kimenya amateeka ga Uganda oli mu Chelsea papa Nakiyimba Shamila Lukia n'abalala batanakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunana omwaka 2020 ebbunga Mukawuku mu division y'e Makindye mu district y'e Kampala mwanyagulula Aloko Mul Jacob dola bina dola 10,000 mu 2020 dola 10,000 dola 4,000 mu 2020 esimu 2 eza iPhone nga ziri silver mu kala nga zibalirwa mu dola 13 mu 2 TV ya Samsung ya screen ya inchi 7.5 ebalirwa mu dola 10,000 Apple MacBook ne laptop nga bibalirwamu obukadde 5 iPhone ebalirwamu obukadde 5 bino nga mwabinyagulula nga mukozesa ebisi awamu n'okutiisatiisa ebyamutuusa n'okuba nga yali takyategeera omusango gwokubiri nagwo gwakunyagulula nga mukozesa ebisi n'okutiisatiisa oli mu Chelsea papa Nakiyimba Shamila Lukia n'abalala abatanakwatibwa ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunana omwaka 2020 ebbunga Mukawuku mu division y'e Makindye mu district y'e Kampala mwanyagulula Mary ate esimu ey'ekika kya iPhone Pro Max nga ya gold mu kala ebalirwamu obukadde 5 omusipi ogwa Beloti ogwa gold nga gubalirwamu dola 15 gold chain ebalirwamu dola 15 n'empeta eya gold ebalirwamu dola 5 era nga bino mwabinyagulula nga mukozesa ebyanyi awamu n'ebisi naye kyamuleetera okuba nga takyategeera omusango gwokusatu era nagwo gwakunyagulula nga mukozesa ebisi n'ebyanyi oli mu Chelsea papa Nakiyimba Shamila Lukia n'abalala abatanakwatibwa ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunana omwaka 2022 ebbunga Mukawuku division y'e Makindye mu district y'e Kampala mwanyagulula Shoal Ateng esimu ey'ekika kya iPhone ng'eno ya green mu kala ebalirwamu obukadde 4 ebalirwamu dola 8 laptop ey'ekika kya Dell nga ya silver mu kala n'ekyaja yaayo nga bibalirwamu dola 10 awamu n'ensimbi enkalu emitwalo 5 nga bino nabyo mwabinyagulula nga mukozesa ebisi awamu n'okutiisatiisa naye ekyamuleetera okuba tategeera nyagulula okunyaga nga mukozesa ebyanyi n'ebisi oli mu Chelsea papa Nakiyimba Shamila Lukia n'abalala abatanakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunana omwaka 2020 ebbunga Mukawuku mu division y'e Makindye mu district y'e Kampala mwanyaga Deng Arok mwamunyagako laptop ye eya Apple ebalirwamu obukadde 5 esimu ebalirwamu obukadde 5 ng'oyo naye mwamunyagulula nga mukozesa ebisi awamu n'ebyanyi nga naye kyamuleetera okutuuka nga tategeera
okunyaga nga mukozesa ebisimiryanyi oli mu Charles Papa Nakiyimba Shamila Lukia n'abalala batanakwatibwa ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunana omwaka 2020 Ebbunga mu Kawuku mu division y'e Makindye mu disitulikiti y'e Kampala mwanyaga Manyok James ensimbi emitwalo 40 ono naye mwamunyagula nga mukozesa ebisi awamu n'ebyayi. Ga Uganda oli mu Charles Papa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunana omwaka 2022 mu Pro Audio International Uganda esangibwe Natete mu Lubaga division mu disitulikiti y'e Kampala olina ekigendererwa eky'okubuzaawo risiiti eya miliyoni eya dola emitwalo 2 esente zino nga zaali za Zen wa Hong G wa International Trading Company Limited kwa account number So this matter will come up for mention? Before the mention date, Harmony Worship, I have a concern which I think, especially the number 2, would wish to inform the Honorable Court. Yes. Even yours? It's available. It's 19th January. Let's ensure that we work within the timelines and conclude this matter. We forward the file for that. Also that. Omukyala okulaba nga omusango tutegeera wawe batuuse weewaawo ko tegenda kusalawo ki. Olunaku lwaleero lutandise omwezi ogwokutaano Kachanga Papa bamukwata n'omukyala we ne bamutwala e Luzira. Era we tujidde olunaku lwaleero omuwolereza wa gavumenti ategeezezza kkooti nti waliwo emisango emirala emipya gye bagasseeko olwo n'asaba enkyukakyuka ziri mu mpapula z'omusango bazikiriza kkooti. Emisango singa tujjukira bulungi egyasooka gyali 6 nga gyonna bagisazeesazeemu oba bagimenyemenyezaamu naye ng'omusango omukulu gwonna baguyita aggravated robbery. Olunaku lwaleero era laundering mu bintu eby'enjawulo bagamba nti we yabba ssente n'azikosa okugula emmotoka ez'enjawulo kati buli mmotoka bagenze nga bagijjamu omusango. Ne bagenda n'ewaka omusango bagasseeko mukyala we ne bagamba n'ebintu by'omu nju okuli wheelbarrow, TV, buli kimu kye basanga ewaka kyonna kyonna oba byonna baabikwase ne bagamba kati bujulizi bwabwe. Naye tujjukire bulungi we baali bagezaako kwagala omukwata teyali waka, omukyala yali ewaka. Era ebintu byonna ebisinga eby'omu nju baabibba, ffe mateeka tukuyita kubba. Y'ensonga lwaki leero olunaku lwaleero ntegeeza kkooti nti passport ye gye bamuggyako oba gye batwala okuva ewaka ne national ID bagimuwe ku lw'ensonga nti tusuubira gavumenti oba abawolereza ba gavumenti weewaawo abantu abatamwagaliza okukozesa passport ye ne national ID okugikozesaako ebikolobero ebirala. Kkooti netuwuliriza olwo neyoyisa ekiragiro nti passport ye weewaawo ne national ID babireete babiteeke mu kkooti olunaku lwe tukomawo nga 19 January. Nsabye kkooti nti twateekayo okusaba kwaffe okwa beyiro, naye beyiro tesobola kutambula paka nga omusajja oba abakiransi baffe bombi babakomitinze. Olwo kkooti nayo neesaba oba neeragira omuwolereza wa gavumenti nti mu bwangu ddala alabe nga amaliriza at least nga 19 we tukomerawo
mu kooti eno bajja ba nga bamaliriza investigations webigaana ye file ajja gitwala giforwarding egende ku high court omusango gye balina giwuliriza sofa bivudde mu kooti olunaku lwaleero nefe tuli bakakafu era tumanyi n'emisango mijweteke twali musango tosobola kugamba mbu ate wabba ssente nobba ssente n'ogula wilbalo y'ewaka n'ogula sapatu z'ewaka ate ne TV gye wagula emyaka 5 mabega bagambe ate wabba ssente mu guno omwezi ate n'ogula TV kati bingi era ffe tetubitidde ekirungi tewali yafa ekirala ekikulu kyensabye kooti okola balete complainant tewali complainant okuva mu Juni emyezi 5 emiramba yali azzeeko mu kooti asusenga complainant IO wa polisi kati wali wa polisi yalabako sipapa nga abba ssente wa mukyala we in fact noyo wa polisi azenga IO omukyala ntegeza we bagenda okutwala ebintu by'omunju teyaliko yali OC we Kabalagala kati tumanyi gino emisango ekisooka mitono ekyokubiri tujja giguka ekyokusatu tejeeraliikiriza ekisinga obukulu okulaba nga amateeka gagenda mu maaso balina obujulizi babuleete naye katuli mwezi gwa kutaano tewali bujulizi ensonga lwaki ne bacomplainants tebaliiwo we bagamba ssente olwo ssente ze bajja mu nnyumba ya sipapa ezo tebazoogerako simanyi oba nazoogerako nga tuli kumpi kumaliriza emyezi 6 n'ezo tebazoogerako era muno teziriiko ekibuuzo ekiriwo ziruwa kati zezo ssente ezimu ezitwala omukyala ne bamugatta ku musango kati bintu bingi era tumanyi obudde nga bunagenda bigenda kuvaayo bigenda kuzuuka naye ekisinga obukulu tumanyi nti baklansi baffe bombi sipapa n'omukyala tebakola musango gwonna of course bantegeezezzaako embeera y'ekkomera of course wakati wange namwe embeera y'ekkomera sinungi oba omuntu ali mu kkomera tali bulungi wadde weewaawo era tebabayisa bubi mu kkomera tebali nga we baali wabweru oba we baali mu mikono gya poliisi n'abantu abalala ab'enjawulo naye nga tewali gwolina kuwagaliza kkomera omukyala talina mwana ku lw'ensonga gye twali twabategeezaako eya Ebola weewaawo ne COVID nga bagamba omwana ali wabweru abantu ab'enjawulo bamuyina ate kati omuyingiza eri ayinza okuleeta obulwadde n'ebigenderako naye nga endabirira y'essimbi wadde era okwagala kwa maama tekuliiwo naye kye tumanyi empapula zaffe eza bbelo ezinagendera mu maaso tujja kulaba ng'afuluma ku lw'omwana